Okay. Okay. Good morning mukulu Senkubuge mwasuze mutya nno mwenna abakeredde ku Sot TV abalabi baffe mwenna. Mbale oba Bugisu region tukedde embeera simbi nnyo sinawulirayo mawulire gali awo gakanga nnyo kujjako abantu obutebenkevu balimu essaawa zino kulabika nti abasinga bakedde ku mirimu gyabwe. Mukulu Senkubuge olunaku olwajjo abakungu bavudde Ministry of Labour abamu ne bava Ministry of Investment era nga bakulembeddwamu Honorable Evelyn Anite ngono ya State Minister wa Investment babadde wano mu Industrial Park nga bagezaako okulambula emirimu gya Industrial Park egy'aba China gye bakola. Ajjukira Industrial Park eno yateekebwawo yatandika okukola mu mwaka 2017 era ne launchingibwa 2021 ne President Museveni. Ezze eyongerako amakolero era nga bwenjogerera okusinziira ku Assistant Chairman owa Industrial Park amanyiddwa nga Luke 1 agamba nti amakolero agavudde mu 20 nga kati bawezezza amakolero 50 naye balina okusoomooza kwe bali okuyitamu naddala mu mbeera y'amasannyalaze. Amasannyalaze gakyali matono nnyo era ebiseera ebimu baba tebasobola kukola olwa factory zeeyongedde. N'ekirala okusoomooza kwe bagamba nti waliwo emisolo gye basasula egitategeerekeka era najjo gibasuuseeko egiri kuteeka nti kwa cost of production waggulu nnyo. N'okusoomooza okulala kwe bayitamu baga nti bukya amataba gabakuba gavumenti yabasuubiza okulabika nti babakolera emyala gisobole okuyisa amazzi obulungi naye tebanaakuba nti babakolera emyala gino. Era ga nti enkuba webezeemu n'amaanyi bayinza okufiirwa ebintu bingi kuba kati factories zo zeeyongedde. N'ekirala n'agamba nti emirimu nagyo bagyongeddeko nnyo okuviira ddala mu 12 nga kati bateebereza okuba nti bagenda mu mitwalo ng'ebiri ne families nnyingi ze bayambye ezibaliraanye. Katuwulirize mukulu Luke 1 oluvannyuma tuwulirize Honorable Minister nga naye atotola nga agamba nti embeera y'Abachina eno abantu baleme kuba nti bagisaagiramu kuba bagezezzaako akatono ke balina okulabika nti bassaawo amakolero gano agataaliwo mu myaka egy'emabega nga n'olwekyo bannayuganda balina kuba nga beebaza akatono ke tulinawo essaawa zino tusobole okuba nti tuzimbirako n'abantu baffe okuba obulungi. Katubawulirize. More power as we have more factories are going to be employing. We need to protect from flood. Otherwise, the first flood make us lose on 20 factories. And right now we are closing to 50 factories. If there is a flood happen again, it will be a huge disaster, not only to us, it's to the country. To use this opportunity to ask my fellow citizens that please, this light that you're seeing, let us not criticize it. Let us stop calling our partners in development useless, they are lying, they are cheating. Let us give them the support. For me, I have sacrificed the way the president has sacrificed, that we will support our partners in development for the betterment and the development and the transformation of our country. They are not here to come and criticize you, to come and disorganize you. They've come to build solidarity with you, and in them you'll have brothers and sisters who will build solidarity forever. Embeera bwetyo bwe yabadde mukulu Senkubuge naye ng'ekyaleese aba Labour Union bo babadde bazze okulabika nti bakwasaganya embeera nga batunula embeera abakozi gye bakoleramu n'engeri ki gye basobola okuba nga batereeza ku mbeera eno ey'abakozi abamu gye bakoleramu. Abachina bano bagaye nti bagezaako okwagala okwongera emisaala naye nabo ebintu byabwe bitambula kasoobo naye bajja kuba nga babikwasaganya ng'embeera nabo weetereera mu ebyo byamaguzi bye batunda. Mukulu Senkubuge ndowooza ke kakadde kisobodde okuba nga tufuna okuva wano mu kibuga eky'Embale.